nga sinagenda mukuumula mbadde nkutegeezezza nti okulwanagana mu ggwanga erya Sudan kukyagendera ddala mu maaso era ng'abantu abasoba mu 7 be bakakasibwa okukufiiramu. Kakati no amawanga agali mu mukago gw'obuvanjuba bwa Afrika gakakasizza nga bwe bagenda okuyingira mu lutalo luno okulaba nga bataasa abantu obutafiiramu. Bino nno bikakasiddwa Ssaabawandiisi w'omukago guno Dr. Peter Muthuki ng'asinzidde wano mu Kampala. Ekifaananyi kino ekikwatiddwa okuva mu bwengula kiraga erika eriddugavu eriva mu kibuga Khartoum olw'okulwanagana okukyagenda maaso wakati wa bannamagye Abdel Fattah al-Burhan ne Gen. Mohamed Hamdan Dagalo nga kati zigenda kuwera ssabbiiti 4 nga battunka. Tanke ennwanyi nazo zifuuse baana baliwo mu kibuga kino. Mu kiseera kino bannansi emitwalo 7 mu ggwanga eryo bongedde okuddukira mu mawanga ag'okumulirwano okwewogoma ekibabo era nga kitegerekese nti okulwanagana kuno kwakafiiramu abantu abaliyo mu 7. Ekitongole kya Red Cross nakyo kikola butaweera okutaasa abakoseddwa. Waliwo n'amawanga agongedde okubadduukirira nga gano kuliko kata abatuteyo emmere, ttani ne ttani n'ebikozesebwa ebirala era ng'ennyonyi egitutte eriko abantu abawerera ddala 7 mu omu beggyeeyo. Mukina ab'omukago gw'obuvanjuba bwa Afrika bayingidde mu nsonga z'okulwanagana kuno. Suffer for the last 3 days till we arrived to Sudan. No sleep, no food, no nothing. Bino bikakasiddwa Ssaabawandiisi w'omukago guno Dr. Peter Muthuki mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire lwatuuzizza ku Serena Hotel mu Kampala ategeezezza nti olutale Sudan lukosezza amawanga mangi naddala agali mu buvanjuba bwa Afrika nga ne bwekyo tebayinza kutunula butunuzi era nti bapulezidenti b'amawanga agali mu mukago guno baakwataganye edda n'aba IGAD okulaba ng'enteeseganya zitandika bunambiro. And we are looking at how we could all of us work together. We can only sympathize with them, but I'm happy that our leaders have already taken it up as a matter of urgency. Muthuki annyonnyodde nti omukago guyingidde ne mu nsonga z'okulwanagana mu ggwanga lya DR Congo okufuuse lutaakome. We support to restore the institutions in DRC that are not new, that have been there, but it is our collective responsibility to support. Today it is Eastern DRC, tomorrow is another region. Eggwanga lya Somalia nalyo likyekennenyezebwa okulaba nga liyingizibwa mu mukago guno era kati baagala n'emisolo egigibwa ku basuubuzi abakolera amawanga gano gifaanagane wabeewo enkulaakulana ey'awamu. Because when we are talking of expanded market of 300 million people, we must also facilitate or create a climate conducive for goods to be manufactured locally, so that we can now be able to meet this market. Robin Anantale yakusakidde ekkulire lino.